Essuula y'e13. Awo Dawudi n'ateesa n'abaami b'enkumi n'ab'ebikumi buli mukulu. Dawudi n'agamba ekkuŋŋaaniro lyonna erya Isirayiri nti, obanga musiima bwe mutyo era obanga kivudde eri Mukama Katonda waffe, tutume wonna eri baganda baffe abasigaddewo mu nsi yonna eya Isirayiri, bakabona n'Abaleevi be bali nabo mu bibuga byabwe ebiriko ebyalo, bakuŋŋaanire gye tuli. Tukomyewo gye tuli essanduuko ya Katonda waffe, kubanga tetwagyebuuzangako kigambo mu mirembe gya Sawulo. Ekkuŋŋaaniro lyonna ne boogera nga banaakola bwe batyo, kubanga ekigambo kyali kirungi mu maaso g'abantu bonna. Awo Dawudi n'akuŋŋaanya Isirayiri yenna okuva ku Sikoli akagga ak'e Misiri okutuuka awayingirirwa e Kamasi okuleeta essanduuko ya Katonda nga bagiggya e Kiriyasuyalimu. Dawudi n'ayambuka ne Isirayiri yenna ebbaala ye Kiriyasuyalimu ekya Yuda okukimayo essanduuko ya Katonda. Mukama atuula ku bakerubbi ayitibwa erinnya lyennyini. Ne basitulira essanduuko ya Katonda ku ggaali erijja, ne bagiggya mu nnyumba ya Abinadaabu. Uzza ne Akiyo ne bagoba eggaali. Dawudi ne Isirayiri yenna ne bazannyira mu maaso ga Katonda n'amaanyi gaabwe gonna, nga bayimba era nga bakuba ennanga n'entongooli, n'ebitaasa n'ebisaala n'amakondeere. Awo bwe baatuuka mu gguuliro lya Kidoni, Uzza n'agolola omukono gwe okukwata essanduuko, kubanga ente zeesittadde. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuukira Uzza, n'amutta, kubanga yagolola omukono gwe ku ssanduuko, n'afiira eyo mu maaso ga Katonda. Dawudi n'anyiiga, kubanga Mukama ng'awamatukidde Uzza, n'ayita ekifo ekyo Perezuzza ne leero. Dawudi n'atya Katonda ku lunaku olwo ng'ayogera nti, n'akomyawo ntya essanduuko ya Katonda eka ewange. Awo Dawudi n'ataleeta ssanduuko okugireeta gy'ali mu kibuga kya Dawudi, naye n'agikyamya mu nnyumba ya Obededomu Omugitti. Essanduuko ya Katonda n'emala emyezi 3 ng'eri n'aba Obededomu mu nnyumba ye. Mukama n'awa omukisa ennyumba ya Obededomu ne byonna bye yalina.